Kasema kagenda kuba keekusa ku kibayita political revolution. Kagenda kuba katulaga nti ababalwana okuteekawo enkyukakyuka mu bukulembeze, okukyusa abakulembeze, bakozesa bukodyo ki okusobola okugezaako okufuna ekyo kye beetaaga. Oba the same time bagenda kulaga nti ne gavumenti oba ababeera mu buyinza baba tebatudde, baba balwana bukubiri okakasa nti batangira ababaagala bajja kye twandiyise obuyinza. Nenga tunabagenda nandyagala tusooke tutegeere what is a political revolution. A political revolution is a fundamental, rapid and often a violent transformation of a country's government, political system and power structure. Ngenda biba nyonyola mpola. Njagala we si bigambo byange. Nga batugamba Otamesi Migration Detention Center. Wano ebiseera ebisinga bakwatira waabo, bakumira waabo. Bayingidde mu ggwanga mumenyi bw'amateeka oba si kinga tebalina bisaanizo. Bibakiriza kubeera mu ggwanga babakumira wano. Nga bwe nkugambye tugenda kuba twekuusa ku kye twandiyise enkyukakyuka. Kagenda okwagala okutegeera a political revolution batugambye ebeera mbeera eteekebwawo abo abaagala enkyukakyuka. Mu bunnambiro ebiseera bisinga mbeera muno okusika omuguwa mu ngeri emu oba endala okusobola okugezaako okukyusa mu bukulembeze, okukyusa abakulembeze n'okutereeza obuyinza okuviira ddala waggulu mpaka ku muntu oyo asembayo wansi. Tuli ku nsalosalo za Amerika ne Mexico. Kati ebbali waliwo abaali bakuŋŋaanye. Ono yabayita n'abagamba mujje nsooke mba briefing. Tusuubira osiikana y'abantu 250 ku 270. Osegeera. Katulina okwetegekera abantu nga 3. Tunaatuukira awo. Ekibunuka ekigenda okwetika be tunaaba tujjeyo kino kimagulu 18. Kitika abantu 16. Ate nga tubanyize, omanyi okubanyiga nga batuddemu nga tubanyize. Tugenda kusooka mu bakyala n'abaana. Kale bona abaana abasobodde abatalina ffe banadduka ne bagenda ku bigere. Bino abasobodde okujjayo tunabasobodde okujjayo. Ono yakwate kubo n'ayitawo najja asobola osiikana ono. Yajja waali. Kiki obadde walulira mu kimotoka? Anti ndeetedde buli kimu kyonna ekya buli kamu mulimu zimota, tiya gaasi, kyonna kye mwetaaga. Nisira bategeera enteekateeka eri ki? Ngenda kwetaaga direction ko ono gwe totya. Nze nnyina plan eyange naawe. Kasikitegera tugenda creating diversion tulina kye tugenda okwabya. Njagala osooka creating a show party. Owulira? Tugenda kulangirira kibiina kyaffe ekyagala enkyukakyuka. Ate syagala okola ensobi, njagala okakase nti wano wagenda ova eggulire. N'abasigadde bonna bamanye nti tujja. Owulidde?